ababaka ba parliament mulekerenga okweweta emitwe mu parliament mumanye nti ababalonda yeffe mulekerenga okuteseza embuto zammwe nga mwagala okwekusa zesigale nga mbonabona twajirwa kyebayita omumpembe era sirina n'amaanyi gakukaka kwogera byotoyagala newe onobanga obyogera manya nti obulumi bw'abantu bano bulirwewo tusobola n'okwogera olulimi olulala naye ffe tetuli bannabyabufuzi ate tetuli violenti ebintu byaffe obiraba bya mirembe nnyo. Tebo muzeyi watandika ddi okuleeta sisitimu enyigiriza omuntu asembayo temuze wano kunkanga batume muli batemu nnyo kubala omusolo gwa kilo mu ngoye ng'ennyama oba muze kuteesa muwulirize naye ffe abasuubuzi twaza musango ki batubuulire omulimo busuubuzi bwe guba nga tegukkirizibwa mu ggwanga Uganda ffe tutegeere nti guno omulimo bagubaninga tunoonye ebyokukola ebirala nembuuza ani akulembera eggwanga lino n'emyaka 8 ndi kumpi kugenda mu ggulu mukama akuwangaze pulezidenti kati tuli mu kubonaabona okutagambika ng'abasuubuzi twaza gwaki ku mulundi guli nakugamba nti abasuubuzi bano mulimu abakuwagira naye n'abatakuwagira bangi nnyo abalonzi tulabye President abadde twegeyamu ng'abasuubuzi tugamba nti ku luno tugenda kutandika okwetegereza abakulembeze abatunyigiriza abatatuyamba kabeere mu parliament tujja either kufuna abasuubuzi babeesimbeko oba twekuŋŋaanyeemu akasente tubajjayo mu parliament bakulu tujja mwebereremu naye mutubonyabonyeza ebbanga ddene tubakoye enough is enough yemwe abakyali wano ennyo ate mwe mulina okubona abasuubuzi babadde beesigaki kubanga omusajja bali bamuyita Issa Ssekitto yagambye sebo president watandika ddi obutalumirwa muntu wa wansi nabadde ndi awo nga onono omwami yani ono omulala naye akawasa kabanda naye ng'asituse n'awanda omuliro waliwo omwami yabadde omugambo nyo n'agamba babasajjamu abapalamenti tujja naye ate kabanda waliwo omusajja yayogedde ekintu kyenalabye nga kisoboka yagambye nti abasuubuzi temutubalaamu magezi naye tusobola okugenda nga twekuŋŋaanya ne tusondera omuntu ne tukugjayo manyi bannabyabufuzi mulimu abeefuula abagezigezi abava ku bantu abaabalonda naye abasuubuzi babadde bakambwe ng'oggyeko ebyaki baalaze obukambwe naye ate ekyasinze nnyo okunennyamiza President Museveni yagambye ye agenda kusinkana Katonda agamba ye mwami Museveni yatandika ddi ate kakyagamba ye akomunikatinga ne Katonda wadde manyi kati fe abasiraamu eddiini etugamba olina okumanya okufa wonna kujja naye ye yagambye abasuubuzi agenda sinkana naye newe simanyi oba oli awo nze ndowooza nyeyo ndowooza yange gye ngenda okuwa abatulaba naawe Mulangiro olina endowoozayo gy'ogenda okuwa abatulaba Uganda weetuuse ng'omukulembeze w'eggwanga ayita abantu ng'abasuubuzi ng'abo ba stakeholder mu ggwanga abalina ekitundutundu kye batwala kuba abasuubuzi bwe bakeera ku makya ne baggalawo e Kampala ne baggalawo e Masaka ne baggalawo e Jinja ne baggalawo e Gulu ne baggalawo Arua ne baggalawo buli wamu aga Katonda mu ggulu gavumenti teyingiza sente nze inayingiza naye ssebo twatuusewo ddi owalabye abasuubuzi nti baali bafuluma omukulembeze ng'ayogera anti kaakati kitegeera nga bafuluma era biri mu Africa muno omanyi njagala nkubulya ebiri mu Africa muno singa Katonda abadde akyusa sayiko z'obulamu bw'abantu n'akyusa President Museveni ku myaka 8 gye yayogedde
n'amusalako emyaka 5 n'asigaza 3. Museveni abadde agenda kukifuga oba ofuga eggwanga lino Uganda emyaka emirala ago twale naawe ate nga afuga atya. Ekizibu ky'Abannayuganda naddala bano katutandikire no mba nabyabufuzi. Buli muntu ava gy'avudde n'ayingira mu byobufuzi naddala bw'agenda mu paalamenti omanyi kyakola agenda kusoma amateeka. Batunuulire abasinga bagenze mu paalamenti buli agenda mu paalamenti amateeka bagagaza agenda kusoma amateeka. Mu Uganda muno kati omuntu gwe tumanyi eyakola ebyobufuzi alio ye Museveni. Bano benkunnyonnyodeko bakola anti bas political education ekyaliwo. Twali tusoma primary, secondary, naddala secondary nga waliwo essomo lye bayita political education PE. Naye kati omukulembeze yalijjawo tewakyali mu Uganda asoma byabufuzi. Abantu bagenda ekyankwanzi kutegeera si kusoma byabufuzi. Era obalaba nga babambazizza bagenzeewa kyankwanzi kutegeera ki si kusoma kubanga ebyobufuzi baliyita ssomo political education. N'obeera munnabyabufuzi omugundiivu. Bano abagenda mu paalamenti basoma ki? Mateeka. Amateeka n'ebyobufuzi byawukana. Tetulina munnabyabufuzi mu paalamenti okwo. Tulina bannamateeka. Munnabyabufuzi ali omu y'oyo eyayisa abasuubuzi ne bajja ekkololo n'abawa essaawa 2 n'okusoba ng'abawuliriza. Naye bagenda byonna okumaliriza nga byeyazalowooza mu mutima takyusizaamu n'ekyo kuba bo badde balowooza nti bw'anajja influence egenda kuvaawo yabagambye atya. ye anaatera okufa atayagala agende mu waliriza oliko Big Brother Uganda. Webale kutulaba subscribinga muganda wange nkusaba onfollowing ku social media handles zange zonna mwebale nnyo mwebali ddala abanfollowinga yonna gye musinzira okubanga ate gye muli mbagala nnyo baana ba maama baana ba taata. Ndine mulangira nze Jamal mulangira mukwano gwange musajja tuludde naye mu media tuze tutambula mpola mpola ku ziredi ez'enjawulo naye tugenda tukubaganyamuko ebirowoozo mpola mpola. Nsaba obuuze ku Bannayuganda. Atulaba nkubuuzaako osibye otya webale kulaba. Tuzze nno okulaba nti tumulungula ensonga ezo zirabika nti zitambula. Nze mulangira Simbwa Big Bro nga bw'akugambye tubaddewo nga tugezaako okulaba nti tubaako ensonga ze tutunuulira na kaakano era tuzze tulabe nti tumulungula tugabaneko naawe akubimu ku ebyo ebitambula mu ggwanga. Okusookera ddala njagala lunaku lwa 6 naye waliwo ekintu kyetugenda okutunuulira lunaku lwa 5 mu wiiki eno yennyini nnyini abasuubuzi basinkana President Museveni. Bamusisinkana ekkololo era n'abawa ebbanga lya ssaawa 2+ n'abawuliriza abaali abakambwe ennyo nga tebasalikako musale era nga omusolo guno ogwa kompyuta ogwakaleetebwa ku basuubuzi nga gwe gugenza okuwakanyizibwa nga bagamba gubanyigiriza nnyo. Yes, kubanga basukka ne babasisinkana e Nakasero. Zidi Ntebe Nakasero? Entebe. Bwe yabasisinkana n'abalaga nti kiweweddeko ko basooke balindeko n'alagamba basooke balindeko kabagusolooza. Tekyagenda maaso kubanga ze juzi nali mpitaayitanga nengera zibbaasi kyenava mbooza abasuubuzi nti omusolo tebaagujja ne bagamba wa era bali basigala bakyali mu zibbaasi bagusolooza. Twali tuli awo abasuubuzi ne baggalawo amaduuka lwali lwa Mande lwali lwakubiri. Bwe bagaggalawo amaduuka ne babayita enkeera ne bagenda ekkololo. Bwe bagenda ekkololo ebyo bye byavaayo. Obumu ku butambi bwe basuubuzi bwe mbadde mulaba obwogerwa abamu ku bwe mulabyeko obwo bwe bubadde boogera ne bwa Museveni ng'abaddamu. Amulangira njagala tutambulire ku kintu ky'abasuubuzi wano. Eggwanga bwe liba lituuse mu mbeera ekeera ku makya pulezidenti ng'ayogera musuubuzi n'afuluma kuba twakiraba ekkololo musuubuzi n'ajjayo waliwo mwami Sekitto Isa Sekitto. Omwami oyo kuva dda yali ayogeza ku kkakkamu
kubanga akulembeddeko ku basuubuzi ebbanga eriwera Issa Ssekitto. Omwami yabadde mukambwe nnyo ekitasuubizika. Ne wabaawo omwami omulala gwe saategedde linnya omweru. Omwami oyo yayogedde ekintu kyennyini bannabyabufuzi kye balowooza, kubanga bo bannabyabufuzi balowooza nti omuntu bw'agenda mu paalamenti eno tebeera muntu mulala, of which omuntu bw'agenda mu paalamenti, for example Kaleesula bw'engenda ku makya n'engenda mu paalamenti ya Uganda ne Simba osobola okugendayo. Ekyenjawulo nti time yokka ogenzeyo ddi ngenzeyo ddi. Omusuubuzi yayimiridde n'agamba tugenda kujja mwebeereremu. Simba bwe kiba eggwanga nga litambula bwe lityo, Uganda egenda mu maaso egenda mabega. Era mwami Museveni yabadde ategeeza ati mbuya agenda kusisinkana Katonda. Okusookera ddala kyekiri kye naggambye nti abantu abasinga basoma mateeka e Uganda tebasoma politics. Mu politics waliwo kye tuyita political gerrymandering. Mu kugenda okusisinkana president kuli okwasooka nkakasa nti abakulembeze b'abasuubuzi be baagenda okusisinkana president. Mu kujja ekkololo abasuubuzi bonna, kuba nawulira n'ebizindaalo nga biyitamu mu kibuga omwo nti bannanga abasuubuzi mwenna mujje pulezidenti yagambye agenda tusisinkana wa kololo. Naye nga mu kusooka baani abaagenda? Abakulembeze baaki? B'abasuubuzi. Waliwo kye tuyita body language. Jamaalo bwebeera ng'otudde awo ne bweba toyogedde ne nkutunuulira nawe n'ontunuulira, abasoma psychology asobola okumanya ki ky'otegeeza okusinziira mu mbeera gy'akulabiddemu ne bw'otunula ku ssaawa eyo. Bali bwe banga abakulembeze b'ebyobusuubuzi baasooka ne bagenda ku luno ne bayita abasuubuzi bonna ne bajja ekkololo nga pulezidenti yabaga nti bannange mugire mugende, bwe tunaddamu basisinkana tujja kulaba ekyokukola. Bwe yazze ekyokukola tekyabaddewo. N'olyoka olaba Issa Ssekitto, Kabanda, Musoke nga boogera nga bwe boogedde, nga obwanga babutunuuliza omukulembeze w'eggwanga. Just imagine Ssekitto okuvaawo n'ayogera nga bwe yayogedde. Gwe eyabadde ku TV yo alaba nga obugumizibwako kikyolowooza, abo ba Ssekitto bamusoke Bakabanda. Era gwe omusuubuzi ali wansi awo nga tolinnyangako nnyonyi kugenda China kusuubula, ng'ate by'otunda obisuubula mu bano ba Ssekitto bamusoke Bakabanda, weekaabire, kubanga kikulaga nti baagenda gye baalaga mu kusooka ne basisinkana omukulu. Puroguramu yaabwe yaba abasajja nteeketeeke, baluwa ba Ssekitto, Bakabanda, bamusoke nteeketeeke ng'abakulembeze b'abasuubuzi. Era omusajja kwe kuvaayo, antuwulira, omusajja kwe kuvaayo ng'akugamba ssebo pulezidenti watandika ddi okuleeta omusolo gunyigiriza abantu ba bulijjo? Ng'ani bwe yali abadde mu maaso g'omukulembeze ng'amubuuza ekigambo ekyo? Nga pulezidenti wa ggwanga ki eyali atudde awo olw'okuba oli munyiivu n'omubuuza ebigambo ebifaanagana bwe bi? Kano kakudde okubuzaabuza abantu. Ng'omusuubuzi ali eyo kubuzaabuza abantu ki? Kubanga abasuubuzi ye yayogedde, ate omusuubuzi be balumwa era be basinga okwagala omusolo ogwo guveewo. Era mu kye baayogedde boga nti Kakodyo yabadde Issa yagambye, mwami Issa yagamba gwe bw'ogamba nti ye yagambye abasuubuzi 18% basobola ogisasula, 15% basobola ogisasula, naye bw'ogamba nti omusolo oyongeze kisaati omuntu wa bulijjo agigule emitwalo 2 ebadde ey'okugula 20,000, ng'olaba bali ku ludda lw'abantu bano aba bulijjo ffe abagula ebintu bye baleeta. Waliwo eggwanga erimu nga mulimu abasuubuzi n'agenda n'asuubula
container okuva e China. Ngambye nti waliwo eggwanga erimu. Bw'ajja container e China, ekitongole ekivunaanyizibwa okuwoza omusolo mu ggwanga eryo erimu. Commissioner ng'amanyi omusolo gugenda kuba gwa miliyoni ebyo bisatu. Ngeza bugeza nti miliyoni n'akwata miliyoni 10 mwago n'aziwa commissioner ow'ekitongole ekyo kivunaanyizibwa kuwoza omusolo. Emmaali nekola ki? Neyingira. Emmaali bw'eyingira najja n'atunda empale. Gwe eyawadde omusolo gy'otunda emitwalo 3 agitunda emitwalo asigala ayitawo. Kakati bano bagaayi omanyi waliwo kiri kye nakugambye political gerrymandering nti omuntu yajja kubeera awo ayogere afune kyafunye kyayisaawo nga muvuga nti banaye omusajja ayogedde ali ku saidi yaffe naye nga ye ebibyo biteredde mumwongera kukola kyo. Omusajja yagambye influence tegenda kuvaawo, atayagala akole ki? Waliwo n'obukodyo obuteeketeeke. Omusajja yasoma ebyobufuzi naggambye wano Uganda aliyo. Lwaki teyakola olukiiko luno nga lwe yakoze ekkola olw'okusinkana abasuubuzi bonna n'asooka bakulembeze b'abasuubuzi? Katumanyi ki nti oba obyogera byadde biteeketeeke nga biwandiike. Gwe Isa ojja kwogera bw'oti, gwe Smart Adias Musoko ojja kwogera bw'oti, Kabanda ojja kwogera bw'oti. Kuba bw'otunuulira engeri obukambwe obwabaddewo mu kwogera nga baboolekeza omukulembeze w'eggwanga ate naye mu kwanukula omuntu eyasoma ebyobufuzi ebigambo byeyogedde nga tebiwuuma nga byeraliikiriza bweraliikiriza ate nga tabeeguya. Kati gwe tayagala agende mu kyalo. Weebuuze yazze kusolovinga issue y'abasuubuzi oba ekyo ng'okivuddeko. Wano mu Uganda ndowooza ekizibu abasuubuzi kye bayitamu, nkakasa abasuubuzi bokka si be balina ebizibu bangi, abantu bonna sectors zirina ebizibu. Naye buli muntu bw'awulira nga bano abakulembeze mu eyo entity oba ya bya busuubuzi baagala kuyisaawo oba baagala, omanyi omusajja ono kirabika alina ssente empitirivu. Bawulira nga balina ze baagala okumuggyako nga bateekateekawo awo ekintu kyabwe ng'abasuubuzi kye baateeseteese. Aga nti abasuubuzi bagenda kugira bati yagira ati nga bo bakakkana. Kale nno nkulayirira togenda kuddamu kulaba dduuka liggale e Kampala wano. Bwe libangayo onkomyangawo wano netwogera, terigenda kubaawo. Ogenda kuwulira kaakati nti ate transport ekaayi amafuta bagongeza era ab'omusolo batuwooza nnyo, empozi efuuse omusolo. Ogenda owulire paka y'Natete beekubye, paka y'Egundi beekubye okujja kuno nga bagamba tugenda kusinkana mukulembeze. Era abagenda omusinkana be bakulembeze abatakisi. Bwe baba omusinkana bateeketeekeyo ate olusinkana olulala omukulu ajje era bagambe atayagala akole ki nga bwe yagambye abasuubuzi. So gwe omusuubuzi ali wansi nga togendangako China kusuubula ng'osuubula mu bana ate n'ali kusabye edduuka lyo liggule wadde bano baga nti bateeseteese okuddamu okuggalawo kubanga ggwe kikosa ggwe bajja kumala ennaku ze bagambye naye Sekitto tagenda kukwata ssente akugaa nti owaaye nga lwe bali mu COVID akawunga kaako beera ennaku 3 nga tokoze eki kuba lwenti agenda kukubanja. Gw'olowooza Hamu ne Kalungi n'abalala bw'onoogaana okukola banaga nti munnaye twali twekalakaasa tosasola renti Sekitto anaamulema. Amaanyi Sekitto ge yayogeza omanyi we gava. Yeesize eki nange kyenbuuza. Manyi gabadde mangi n'obusungu. Naye obusungu olina w'obwolekeza si wa president wasi afuga ggwanga n'omugamba bw'otyo
Kyova wanga nkugambye nti omusajja yasoma ebyobufuzi Museveni Katonda bw'anaamuwa obulamu ayina emyaka bw'abanga mulamu ate mufu bw'abanga Mukama amwongedde obulamu Katonda agenda sisinkana Katonda ayinza okuba munnaye abantu tufuna ebyebikiri ne bw'abeera nga si kyekyo President yagala agenda sisinkana Katonda kasi tumanyi oba ddi naye yagambye agenda musisinkana naye bw'ageza Katonda kyogerangako ekyo asobola okufuna ekyebikino naye kiba nga kizze naye bw'ageza Katonda n'amuwa obulamu Museveni asobola n'okufuga emyaka ago amalala mu maaso kubanga yategedde bannayuganda kye baagala yakitegeera nti munnayuganda yayagala ekintu kimu kubeeramu kasente bw'abanga alinamu ku ssente ebirala tomunyumiza kakati nabo bano yabategedde ki kye baagala wano ekizibu ky'abannayuganda wadde bakyerimbikamu ne si Museveni ekizibu ky'abannayuganda Museveni kwe kuwaako abamu nga bala tabawa buli omu ayagala amuwe kyekizibu era wano mu Uganda tewali muntu n'ogu oba ali ogu oba abo abaagala obwa pulezidenti ye Besigye ne Muhoozi Bobi Wine ndabwagala ng'ali abwagaddeko otandise kwonooneka nakugwa ddala nze saagala kwogera bye mwagala kuwulira mbagamba mazima kyoga tabwagala ani Bobi Wine nga bwagalirawo abaagala obukulembeze bw'eggwanga lino bali abo nkuvuddeko bw'oba otandise okwagala Bobi Wine tukwaniriza ku Mugisha Nandi Tours and Travel. Oyagala kusoma, kulambulako oba kutambula na mwagalwawo. Tukukolera ku students visa mu nsinga Canada, America, German, Netherlands n'endala nyingi. Ate gwe visa yalema, Mugisha Nandi Tours and Travel ky'ekyokuddamu kyo. Tulina obumanyirivu mu by'okukola ku visa n'osobola okutambula. Tukuwa n'amagezi nga wandyagadde okukolera e Bulaaya. Mugisha Nandi Tours and Travel ekuyamba okkulungamya okufuna obutuuze, tulambuza saako n'okufunira ebifo eby'omulembe aw'okusula n'okukyakalira mu Uganda. Tusange ku Kalungu Building okuliraana City Square, Kampala Road, Level 4, Room 1. Okumanya ebisingawo tukubireko. Kuliko eyo mu bulango bw'abakama bange w'ebitabo bibeera booli awo naye nga nkyali ne mulangira Simbwa bayiza wanyumidde njoba oli awo nja muyisangamu k'eggaali tulabe engeri gye tutambuzamu ekintu naye wengenda okuwakanira naawe tosobola kera ku makya n'oŋŋamba nti Bobi Wine wakyagulanye omanyi tuvudde ku bintu by'abasuubuzi n'otandika okugamba Besigye General Muhoozi Dr. Besigye Bobi Wine tayagala kuwa pulezidenti General Muhoozi yagala wa pulezidenti ne Besigye nga watandika ddi okugamba mbu General Muhoozi ne Besigye baagala wa pulezidenti Kyagulanyi tabwagala ssebo ebitundutundu 8 ku buli 100 wano wadde mwami Museveni nga bw'ogambye mabega nti yasoma ebyobufuzi bonna bayize ekintu ekyekuusa ku politics oba ku byobufuzi ku generation ya Kyagulanyi era olwaleero bw'oba oyagala okumanya nti Kyagulanyi entebe ajagala ye yekka akoze ne likodi mu nsi ez'ensi ezitambula n'akola eno eragira ddala nti obukulembeze abwagala kakati ate ssebo gwate gwe ebintu obibala obidda mabega kati bwe tuddako mu by'okuyimba luyimba ki olutrending ennaku zino manyi nsobola okugamba enkudi buli woyita enkudi naye enkudi makulu ki amakusiga agali mu nkudi so ali lipazi agamba ebyamakulu tebakyabiwulira kakati sikyogezako tegeeza kyekino nti Bobi Wine olwaleero aliko amasannyalaze era amasannyalaze agali ku Bobi Wine Katonda n'agamuggyako katono n'agakuboneekereza Jamal naawe entebe oba ogyagala
era abakulu abagambira ddala nti ono asobolera ddala okuba omuki nange entebe njagala singa amasannyalaze ago gakola ki anti ndi ku kiri kyewayogedde n'ogamba nti Bobi Wine ayagala bwa president singa yali abwagala singa yabufuna dda nda kubanga abantu babukwata ne babumuwa ye n'agaana okubutwala naye ng'abantu bakola ki babukwata nga nti Bobi Wine obukulembeze bwe n'abugaana era kakati bw'otunuulira eggwanga lino nga bwe litambula ate oyagadde kuntwala ebyabusuubuzi tubivuddeko nga ebyobusuubuzi bitambula wamu ne politics tosobola kubyewala tosobola kwewala byabufuzi tosobola kwewala byabusuubuzi buli woyogera ku kintu ky'obusuubuzi kyekitambuza ebyobufuzi oyogera ku ky'obyobufuzi obusuubuzi bwe butambuza ebyobusuubuzi 2011 omusajja omu yejja n'atugamba nti nze Ssenyondo era ennyondo evaamu na kwota pino naga nti ennyondo kwota pino ngenda gikuba ennyondo eveemu era mugenda kumulaba ng'akola ki bw'ataagenda omusajja n'akomawo naga nti kaakati omusajja ono mumumpeeyo chance eno yokka ngenda kukola ki ngenda kumukuba mu mutwale bwe yalema nga ne weebeze eya Bobi Wine n'atandika okwogerera omunda naga nze mbagambye ebintu byakalulu tebikola ki tebisoboka ekisoboka bannaye kyekiki mundu si bwe yabagamba yagamba Mwami Museveni takyasooka kuvaako na kalulu ku mputtu Mwami Museveni z'ayina takyasobola kukola ki kuvaako na kalulu ekintu ekyo kakati ono gwe nkugambye nti obukulembeze tabwagala surprisingly ne 2026 era asobola okudda ng'ayita akomawo bwe batugamba kati mu kkomawo abantu agenda tugamba ki ng'oli yatugamba akalulu tekakyasobola muntu ono kati ye agenda tugamba ki ani Bobi Wine omanye essaawa zino osobola okwogera abantu bino bitwogera tebaagala biwulira bo baagala kuwulira kintu kimu nti Bobi Wine entebe tetuganya agisobola naye tagyagala ebintu bibiri byanjawulo entebe agisobola naye takola ki tagyagala singa yali agyagala singa yagituukamu dda naye olw'okuba tagyagala ali awo kati 2026 agenda tugamba ki abantu kye bataamukolera luli bagenda mukolera kikati kaakati neekiriwo 2026 twandiraba ekibiina ekirala oba oliawo twandiraba independent nga be batutte oludda oluvuganya gavumenti Big Brother Uganda webale kutulaba n'okutugoberera mulangira Simbwa gwendi naye muvubuka munnange ebintu bwatyo ye bwabiraba era kyayogedde n'agamba omanyi tetwagala kuwuliriza ebintu ebimu biwaddemba okujjamu biwaddemba okulekamu naye tutambulira awo twabadde ku nsonga y'abasuubuzi newankubadde tetusobola kukola ki kuweewala kwerekereza bino mbadde nsaba nga tumaliriza mulangira tuwumbewumbe n'ensonga y'abasuubuzi kino kitwalawo abasuubuzi ekyokubanga Mwami Museveni oba omukulembeze w'eggwanga yakedde ku makya n'abagamba atayagala agende mu kyalo atasobola ifuuka kino ekintu si kyabasuubuzi walibadde ombuuza n'oŋŋamba kino ekintu kitwalawa bannayuganda common person oba omuntu wa bulijjo kimutwalawa kubanga omusolo ogwo bano abasuubuzi oba abakulembeze b'abasuubuzi gwe bakaabira si be baguwa kankuwa ekyokulabirako singa ono agenda okusuubula China n'agenda n'agula container n'agireeta ne bagijjako omusolo bw'anajja wano empale gy'abadde atunda emitwalo 3 ajja gitunda emitwalo 6 yajjayo omusolo gwe munnayuganda owa wansi gw'ogenda oguwa singa amafuta geeyongera agabadde mu 5,150 ne gagenda kasaavu ono agasuubula ono ali ku pampu talumwa alumwa ali ogwo gwakeera ku makya n'ojjayo emmotoka yo
n'ogenda ku pampu n'ogamba bakuteeremu amafuta ag'etaano eyali afuna liita 20 ogenda kufuna 7. Ono nannyini mafuta tasasula gwokola ki? Kati kino bano abasuubuzi tekirina gye kibatwala era bagenda kubeera bulungi nnyo naye ggwe owa wansi abasuubuzi bagenda kubeera bulungi nnyo ate basalirwawe banaakamuteekako omusolo endibota gy'abadde agula akakadde akamu n'ekitundu oba emitwalo 8 bwanajja eno ng'ate agitunda ng'ajjako abalirako omusolo gwe amagoba ge gavuddeyo n'omusolo agusasudde afiirwaki gwagula akagoye akamu gwogenda okulumwa kubanga omusolo bagenda guteeka ku ggwe walibadde omubuuza nti omuntu ono wansi akolerwa ki kyenvudde nkugaa nti bino ebintu byonna bwe weetegereza si by'abantu abatukulembera mu entities ez'enjawulo byaffe abantu omuntu kiki kyobadde ogamba omuntu kaakati bw'obanga oyagala kukyusa bukulembeze gwe andaba atulaba kati gwe omuntu wa bulijjo weetunuulire gwe nga gwe totunuulira Bobi Wine n'abali ku ludda oluvuganya bonna nti bwe bagenda okukyusa obukulembeze saala nnyo gamba bwe bagenda okuggyako Museveni naye abagenda okukyusa obukulembeze akyusa obukulembeze ye gwe era omuntu wa bulijjo bw'akeera ku makya n'agamba nti kaakati obukulembeze bukyuka era bukyuka kyekiri kye naggambye ajja kuwulira abasuubuzi bwe banaamaliriza nga transport yeekyanga transport bw'eneekyanga ng'ate okeera ku makya ng'owulirayo abalala nga nabo beekyanga bwe banaawaayo bwe bawadde nga bano bazikira kwegaba bintu byakunukulayo bano abajjeeyo omutwe abajjayo omutwe bafunamu bwe bamaliriza nga abo bawumula bwe bakalya ne kaggwanga katumuyiiza tutya oli waakuyiiya bw'obaako engeri gy'omuyiiyaamu osobola omufunamu kyobuli olule ng'ogamba buli muntu ali mu NRM ate bakaaba nnyo oli yagenda n'akugamba aba akajjamu NRM obawa ssente empitirivu fe abawangaaliddemu abakoledde totuwa lwaki yakwata ebyennyanja bibyo n'abiteeka awo tebikyalina gye biraga kati baana abalala bw'oba oyagala kumuggyako olina kuyita mu ludda lukozesa ate nawe bw'otuuka n'oggwerayo ng'anoonya balala bakyeguya kiki kyatakoze Uganda kikyagitwalira kati emyaka nga Museveni avuddeko emyaka nga 6 okufuna omuntu agenda okukulembera emyaka 40 nga pulezidenti bw'akulembedde eggwanga lye agassa emyaka Idi Amin yafugira 8 Obote yafugira emyaka ndooza gyali oba naye yasooka n'afuga oba 5 n'agira kati bw'ogigatta gyonna okuva ku Edward agikubisizaamu n'agigatta n'agikola ki yasoma byabufuzi ab'ennaku zino basoma politics so gwe munnayuganda atulaba omuntu wa bulijjo gw'olina okwekaabira gw'olina okubanja osisinkana Pulezidenti Museveni nga si bakulembeze nti abakulembeze baffe bajja tulwanirira kino kikyali ku mukulembezeewo kubanga nakino kankyogere abakulembeze manyi kati eno Uganda yatabuse omuntu ali ku ludda oluvuganya nga mmwe abantu ba bulijjo mwamulonda n'agenda abakulembere oba abakiikirire nga ku akawunti ye kwali tekuyitangako na bukadde 5 mulundi gumu nti omwezi agundi bamusasudde obukadde 5 mulundi gumu ne bujja ku akawunti nga kati afuna millions 2 plus omulundi gumu osuubira okugjako omukulembeze w'eggwanga omuntu eyali nga bwe yali nga kati ayina n'obugombe obumutambulirako gw'osuubira okugjako omukulembeze w'eggwanga omuntu eyali ng'ayina ennyumba kisenge na ddiiro nga kati ayina n'apatimenti omusuubira mukulembeze wa ggwanga kumuggyako
oba kumukuumira mu buyinza naye akuuma ebintu wane Uganda wane Uganda abantu kakati kyebaliko naddala abeefuula abali ku ludda oluvuganya ate baagala nnyo omukulembeze abeere Museveni asigale ng'akyali pulezidenti lwaki tebamanyi ki kigenda kujja nga Museveni avuddeko ebyobugagga byabwe bayinza obbitwala kati bamukuumira mu buyinza ebyobugagga byani ebyabo abavuganya bagaggawadde nnyo byabwe ebyobugagga byabwe naye bagaggawadde nnyo to the extent nti senga omukulembeze oba singa Museveni anaavaako tebamanya anaddako oba ebyabugagga byabwe anaabitwala tokimanyiiko nti pulezidenti bw'aba agenda mu kalulu abagagga baamuno beekuŋŋaanya ne bamuwa ssente zigenda okukola kampeyini ab'omu Kampala baamuno mu ggwanga sigagamba ba mu Kampala abaamuno yes beekuŋŋaanya ne bamuwa ssente baziwa waludda luvuganya abaziwaaliko olwaki bazimu ekimuweza kubakuumira byabwe ayitemu abakuumira ebyabwe kyamaalo oyina amayumba mu kibuga mu obugagga buyitirivu bw'oyina how sure are you nti pulezidenti bw'anaavaako n'obusigazi so abantu ba bulijjo bw'obanga kiro ya sukaali eyali ku 3,500 kati ogigula 5,500 n'akakaaga omupiira guliwo akole ki nze simanyi kyalina kukola naye yetunuulira amanyi bw'aneetunuulira mu nju ye ajja kumanyi kikyalina okukola nze sikimanyi kale bamuyita Lawrence mulangira Simbwa weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga security guards, bakirina, housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 753936 ne noti 7551559193. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo. Tekyabadaza ku Masaka Road, Chiwawu ku Mityana Road, Busunjo, Baka, Mende Kohima Road, Bombo Road, Gayaza Busiika, Gayaza Kayunga n'okwetulula Mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Ssenjale be bokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzzaamu essuubi. Gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyeeya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala. Empisa, eddiini, ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala. Tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala. Gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu. Day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala. Jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero. Tusangibwa Lubaga mu Bulwa Zone okuliraana 24/7 Motel. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96. Shehan Standard Primary School. We invest in education.